Yes mbaniriza akadde kano muli mutya mwena mwasibye mutya ngenda kubasaba musubscribing ate mugigene kale Olutaalo lwa bulungi ani asinga okunyirira Rema ne Nyamutoro bati Rema bakyawaga bagamba nti ffe tuli batabu ne tuli bakabinyo kukikwatagana n'okunyirira mugimpereka like ate musubscribing munyigene kale bagita Eddy TV mabali Saudi abasinza mu ggwanga lya Oman mbebaza nembagamba nti muli bakabinyo kubanga mugifollowinga negamba nti comment section weeryawo oba kabontera mu comment section atosigalenga oje kumiddeko mukyala Rema Namakuula mukyala Dr. Amuza si mukyala mubibona si bakyala bulungi bannange si bakyala bulungi bane mulekera okuvuma okwevuma batimu Rema banyumira bannange nze bantabula ne Nyamutoro ne timu Eddy Kenzo ne timu Nyamutoro waba badde ki bali bevuma bagamba nti ate Rema Nyamutoro amusinga simanyanga musinga IT nti ate Nyamutoro simanyanga mukulu ku Rema bali mu debate ezo ku social media waliwo yakoze aka video awo nga sebo agiragaranya bano nga yakulaba ani asinga obulungi n'agamba Rema aina dimples Nyamutoro talina dimples Rema mumpi Nyamutoro amusinga obuwanvu Rema akozesa nnyo makeup Nyamutoro akozesa makeup kugaba ndake nga yebya akola ki byaliko batimu Nyamutoro ne timu Rema baraddewo nyembeera abakamba nti Nyamutoro asinga Rema timu Nyamutoro yobwegamba ne timu Rema egamba Nyamutoro ne timu Rema egamba Nyamutoro tasinga Rema Rema waffe yakola ki yasinga obulungi nenga bonna bakazi balungi bannange bonna bakazi balungi simanya ani alese debate eno naye ate debate esazeeko nnyo social media esazeeko nnyo emitimbagano okutwaliza awamu wenjogerera akadde kano debate eno esazeeko emitimbagano baaba esazeeko enankani nyabo esazeeko enankani naye ng'ensonga zeezo nnyo kubanga munfollowinga abasubscribinga akyamaanyi kyemwakola bw'atina kubanga osubscribinga bambi ngenda kusaba osubscribinge onyige ne kale negamba nti comment section weeri awo oba kabuntire mu comment section ate osigalenga oje kumiddeko bagita Eddy TV yugi mwebale nnyo mwebalire ddala likinga commentinga subscribinga nyiga kale ate osigalenga oje kumiddeko bagita Eddy TV Nyamutoro ne Rema ani asinga obulungi ani asinga obulungi bagamba wemamba wana yiye yandoze bate bakyogera buli omu awaana wuwe timu Rema egamba waffe yasinga timu Nyamutoro egamba nedda mulekerawo mukikomye waffe teyekuba makeup waffe ali kunakyo kakati ani asinga obulungi bonna bakazi balungi ate ebise bisinga muno mu nsi buli muntu mulungi mu ngeri gye Rema oba yeekuba makeup ekisooke kiri gyali Nyamutoro oba tayagala kwekuba makeup kiri gyali buli muntu mulungi mulungi mu ngeri ne kakati simanyi lwaki abasinga bakola ki abasinga babigejjesa nnyo babikuliriza nnyo ate Rema waba wakwekuba makeup waddembe okwekuba makeup we yamwegulira face ye gyamukuba Nyamutoro oba teyekuba makeup waddembe lye baba tamwekwa kugamba buli omu mulungi mu ngeri mulange ebimuka ebitambatambula akadde kano wali yatandisewo debate yawo nabagamba ati bano abantu abasupportinga bano timu Nyamutoro ne Eddy Kenzo bakulitinga group ngayo yaabwe ne timu Rema bakulitinga group nga nabo yaabwe era munange babeera omwo video ne bakola ne balyoka balumba ne balyoka batavuka biki waliwo omuwala yakola page ya Rema ateekayo bya Rema ne maama alumba Nyamutoro buli kaseera buli kadde simanyanga biki mukazi mukulu simanyanga buli gy'alinda kyokubanga afumbirwa biki gy'ali awo alina page awo ateekayo bya Rema ne bakola basinga bagamba nti
Rema yagiddukanya ne si Rema yagiddukanya eyo page just fani wa Rema si ya Rema manya abasinga baagala nnyo ate oteekawo ebintu ebikyamu okunona Rema Rema tasobola kukola kintu ekyo kizibu Rema si yagiddukanya naye abasinga abakkiriza mbu page eyo sebo Rema yagiddukanya eyo just muntu buntu yagiddukanya ate fani wa Rema abeera okwo n'avuma Nyamutoro ne Eddy Kenzo n'abavuma n'atayipinga awo nga bavuma n'akola busunishoti nga abavuma naye nga si Rema yamuvuma ate si Even Namulondo wanga naye abasinga beekwasa Even Namulondo yes naye abeekwasa Even Namulondo nene Rema mukazi mulungi bane mulengera obuuso bannange mulengera otuuso lengera budimpozi bunoke se bavuma dimpozi za Rema bunoke babeera ky'omukazi ono bannange bunoke weesonyiwe Rema Namakuula mbadde nkyabagamba nti waliwo yakulyetinga page ateekawo ebintu bikwatagana ku Rema naye agala okwonoona erinnya lya Rema ng'avuma Eddy Kenzo ne Nyamutoro alowooza bano abasinga bamufolowinga nti Rema yaddukanya page eyo naye nawe omuntuukiriza nti Rema yatayipinga ebintu bye toba mujega page ya Rema mukimanyi entuufu ey'official erina ne blue tick akati lwaki oba ogamba nti ate ya Rema naye page gye bagamba nti ya Rema tena dina ka blue tick wadde ne ba followers ne bu likes bukyali butono kyokka bagamba bu ya Rema kubanga bamanyi page gyateeka ebintu ebibye kati awo siteebuuza bano bagamba nti page ya Rema alina obudde obuddawo okutayipinga ng'avuma ba Eddy Kenzo ne Nyamutoro abamu bajega naye nga stay on YouTube app platform ate osigale nga ogyekomeddeko asigale nga ogifollowinga bagiyita Faali TV eyo mbalina okuba nga mugyekomerako ne nga munange batiimu Rema batumiddeko tiimu Nyamutoro batumiddeko tiimu Edisa Musuuza bagamba nti mwalina okuba nga mugyekomerako bagiyita Faali TV yugi updates mbana zibasamba tabula okutegwa nga lya Uganda bonna balungi akazi katukalema akazi kalungi baba kalabe kana ngejikakola mu buvi ne kabukyamya kati ne kabuza side yemu nenga ne Nyamutoro mukazi mulungi abasinga bagamba Nyamutoro asinga Rema obuwanvu Rema musinga dimples simanyanga biki bonna balungi mu ngeri zaabwe mwera